Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Omulungi atulaba programu yaffe wewunyisa omwagalwawo YouTube channel bwentyo nyingiddewo amanya nakawombe Shifaawo buleero. Lunaku lwakuyiribamu mutusabire tuyingidde ekibuga Kampala mu wakati center. Tuyingidde mukwano tugenda kubanga tusinkana Millicent nga bw'otulaba wano tuli mu kuyingira tugenda ate nga twegeza mu ngoye zaffe. Park and Go Tours and Travel beba kukolera ku by'entambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala. Kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, America, Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengeni zonna jangu ku Park and Go. Teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu. So nno jangu ku Park and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Tuli bakugu mu kukola ku mpapula ng'eza zi visa, zi work permit, kw'ossa passport n'ebirala nkubuliitu. Ate gw'ayagala okulambula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda. Tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida Kajjansi. Park and Go Tours and Travel Kajjansi. The world starts now. Bulungi leero munnange ozze mu kibuga obuddeyo mu kyalo mwami we yankubidde essimu nange abambi mukuume bulungi. Tuula wano Dokasi yakwadde kacaayi bakuwadde kubanga bannange essaawa 2 abadde wano gwe kyoba omanya. Munnange ogenda kufiitingamu weegezeemu weesunze. Kati oba omugole awulira atya bannange? Natuuse ne baŋŋamba naye kimanye gwe mugole nte engoye tezikufaanana nga torabika ani agambye? nga torabika mugole bajja kutya omugole ono ye ebibye Katonda byali mu plan di mugole omu bw'ati. Yes, so tugenda kukola omukolo gw'abantu nno bantu ab'enjawulo ensi yonna. Omukolo guno guyimiddemu abantu ensi yonna munnange. So tugenda fiitinga mu Sharifa tutandike ne dress. Tulina okugenda mu ngatto, tulina okugenda alya ku titalidde mukwano lya kubanga ffe tutandika okuyiriba n'emmotoka tufunye tugireke wamu tugenda n'obuboda bwe bati mune tusiiba muno kati naku zino kano kali tetwagamba nasibye nga nkyaba enkoze tunafumbika Sunday ebundi bridal shower bene pressure adde ntwala ng'olugome sitetuuka neraba omuyindi bwe yaŋŋambye ate bwe bandaze ekifaananyi nga eyaffe bagigabidde omulala nga nembuza omuyindi what is this ate balukubye bakigaziiza bakibuzeebuze naye olina okukola amaanyi kubanga luzitowa bwetyo kasita tobirwamu ebyokunyuma bwe bityo. Munnange nga bw'otulaba awo tukyegezaamu bwe tukubaganya ebirowoozo ebimu bwe bitusobera munnange nti twali tetwamupima. Kati munnange bwe budde tukonfaminge kino kinaavaayo kino kituufu tugaziyeemu tukendeeze tukyagendera ddala mu maaso naye kinsesa omugole kimu bibiri yaŋŋambye naalinga abiroota tumusuneko atunule
bituufu si bituufu buli budde sweetheart kiri anti sweetheart nno ye mwami we bannange buli kimu alaba birabi tabitegeera Millicent tabitegeera mubeereeko temuvaako mikwano. Denje bakoza dwiro nono muliro bugalo ne continent guka abazajja batuzalire kula kuzala kujagana walala kutuluma fe omwana agenze ololwe pitorezo lwanoga omwali ne kayayana okushifanzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba muziki owulira omubali jempize awo nno wootulabira omugole bwe tumwegayirira munnange eriya tukyayiriba tugenda zunga eyo wansi tulina okugenda mu ngatto tulina okugenda mu biki bingi nnyo wandintira nedda nze n'okulya saagala mpulira omutima gwange tegwagala kulya essanyu linzita bannange omugole n'apetayiti yagenda oba agejja ki kuba agezze ebipimo bye twatandika nabyo mu kusooka ate kati mulowooza mbu byebyo si byebyo Millicent yagezze njogera ku mugole owaffe ono Millicent ayina embabazi. Alright, bwe tutyo nga tutuukirizza final touches katulabe kyekibuzeemu. Byonna nno agenda okukola jewelry anti mumanyi jewelry w'Ekinyarwanda aba special. Abo bonna nno tubayina. Hosh Fashions team nnene tulina abakola jewelry mune mu nsi muno tosobola kukola wekka, two heads are better than one. Obitegeera nze kifa nkolagana n'abantu ne ngamba kati gwe tukole kino kati oli buli budde ne neebuuza ku bantu ne tugatta obwongo ne muvaayo with the best. So kati munnange awo omukyala akola jewelry najja akola biki najja nze bannange simanyi na kumanya bantu bange. Amanya nze Kantono Donna bannange okusinziira ku ngeri Hopshifa gy'amwambaza omugole ye waakunyuma kuba n'engoye zonna kalaala ngoye nnungi colors nnungi setup yonna kwegamba ataddemu amaanyi mangi bannange according to engoye ze engoye engeri gizibadde zimatchingamu ze accessories zetukoze kubanga Hopshifa she's a designer kati ebya colors abitegeera ebigenderako byonna abimanyi just know okusinziira ku ki engoye z'omugole ne accessories colors zonna ye yangambye kati ku luno olugoye kujja nnyumirako kino. She is so bannange ebyokwambala kyo twakikubye ne tukiggala ebyokwambala design engoye zonna nnungi zonna ate empya omugole waffe yazisookeddemu bannange kwegamba ajja kunyuma. That's all I can say. Amanya gange nze Millicent kyala kyati omubwati leero nzizeno wa mutawuni kwepima mu ngoye ng'amasinzira byeko ebikyanana ebinyakole byembadde sisuubira ne kala n'oba ndi mbuuziza mbu tukuwe kala ki sesandikyuzinze nezo nga simanyi naye ate nga bwe banzikyuzinze nga kikyo kyenyini nezisyanana siina na bigambo kubanga ssanyu lingi omukolo laba kifakutaddemu amaanyi bambi sinzira bwe twatandika kwogera ku mukolo bakusapurayiza twe nali manyi ngenda kwambala ngakomozi zinene za bulijjo dizayini ofuluma oguze ku bantu n'emishanana bwebityo naye kati oba ndeese ku ngoyi nga n'oba ndigambe kwata okole omukolo
nze bino sibye nandikyuzinze oba sibye nandikoze kubanga sente nyingi ngankole bino koyina lulabyekulakomesi budde india no budde india kwekuja ngampime bantungire teyanziza bambishipa bagenda buuza zizaawo ziwanise wabulawa bagenda buuza ababuuza bazindazeeko nange nzirabyeko nandiyambadde zinera nandinyonye naye kateeze omugole zekika zira we twatandikira omukolo bali manyi ntonotono tufulumemaawo katono naye kati nsinzira nze kyendabyeko ate kati kyensuubira kati kinene omugadi eyakoze ng'omukolo ebishiikwa byagenda kuba mulalamuko nga si wano wemundaba bwenti nja kuba wanjawulo nja babula nja kuba shanayi nebaza bula abatulaba ku mukutu abatuwagidde omukolo waffe nalina kyatodde mukama amudize waliwo abatuwa kaadi kunasa abatuwa engoyi abatuwa emigaati era leero ekifa yakulagamba tugenda siba tutambula engato zesayizi ngato gyenyambala kati wano tubadde olunaku lwaleero tuli bize lwa outing kyensobola bagamba ndi enze ndi out kale abatulaba mwena abatusuulidde kubanga sinajja era engoyi zabadde nga surprise kubanga sisenabadde nsubira kwambala nga bolabaawo nga bulijjo bw'oyambala mu meeting ng'ogyeko ne meeting nga bolaba nga bolaba bakugambye mpagale nga sinakigenda manyi gomesi ekibeera ngwezi nga wezi embadde bino olabiki ateekako obuntuntu bungi asobole okukuba bbiira mukasaavu sande ogirowoozaako ki sande nkyesunze ngamba nzaani gwe bakolera tukomewo era tuyitire wano again so netugamba tusooke tukkirira eri wansi nga tukyalina kadde maama netufuluma Jemba Plaza tuba tukkirira enkuba nga tetukuba kofe you know what tetulina budde bweggama tuyiribe tugende maama nga omutulala tuyita mu nkuba bitya shifa nywezezza akasawo bannanga batambulira mu Kampala wakati munyweze ng'obusawo oba bakugamba mbw akasawo okanywezezza ng'owaamaalo mukwano nyweze bannange enkuba ng'esooka etukuba nga tutambula bwe tutyo bwe tuwetta bwe tukkirira tuto tuyise mu bizimbe tukoze tutya naye nga bannange tiimu Millicent tiimu God they must shine God and Millicent tugambe nti God and Millicent must shine naye nga mikwano abadde beebuuza emikolo abagamba nti shifa ngenda contributing naye emikolo kagituuke ebyaddala gituuse ennaku zituweddeko ennaku tuzibalira ku ngalo nanti meeting yaffe esembayo ya 17 November 2024 Millicent lwe tugenda okutegeka a small bridal shower kasiki last meeting n'okuteesa n'okwegezaamu n'okwogera ku kimbo kinaaba bannange nze patient kyenkola anti munnange kino kye bayita omukolo okuwooba naye nga bwe mundaba tuyingidde town ne ttiimu yange tugenda kwegeza mu ngoye ebimu tushoppinge naye abirabe nti kino kiri naffe tulabye ddala nti ddala avuddeyo n'ekirala mujjukira omukyala eyatusuubiza n'agamba tugenda tuwa matiriyo 5 ezikola omushanana n'ekinyankole omukyala oyo akolera ku City Hall
City Mall. Yes, akolera ku City Mall mu kibuga next to Ham. Ya gendayo nayo nno. Lwa nagamba ate ngamba omukyala omuntu nakuwa ekintu ekinene ng'ali Uganda wano, ate ngamba omukyala nti ate munnange ziweereze ku boda, mu butuufu nga tekiri polite. Shifa wawe ne ngamba nedda, Millicent situka tugende tulabe ku mukyala ono yatuwa engoye nnya zigenda ku buko, olugoye lumu n'agamba nze Shifa lwange. Size engoye 5 be ayagala akola mu Gomesa, ayagala akola mu Mushana, ayagala akola mu Kinyankole. abakwenda emishana na Gomesi ebyebipali batungamu ne dresses ne Shifa bamuwadde byatunga ebipali mujabbira abajja bagamba n'ebyambala ku Sunday mu bridal shower mumusanga wano ku City Mall nkaaga na mukaaga buli Nyankole ngambira oyo muwala w'ekyalaana yaliwo kasitoma mugamba shanana ebitengera okukola mepali n'ekisaati yagitulabusha mukolo gakatandika yazikula habwabushaka atwizire kuzaatira wenu mwije muhagiraho omutima mulungi okuyatwereka mumugureho habwo omutima mulungi ogwayo ne bantu arashangwa hano yahasitemo bifo nkaaga na mukaaga level 4 ye bifo like level 4 nkaaga na mukaaga bandi yebale kama mutuweera omukisa muwene bakasitoma bamaama basenga wezizo bannange tuzireeta tugenda ziwa nange banyambaza engoye Gomesi n'engoye ekipale n'essaati alwanzibwa ku Sunday tinambale lemanzigiramu ku Sunday ono engeri gyamumanya gyamugamba baba yamugambye n'alumpanga Saturday ne bwalumala nampeereza owakonda engoye ennungi material ne bwoyoza good quality eza flolo bw'okakola bano ababuuza tekafa omulamba hariyo omulamba hariyo enkurire hariyo tondo omulamba eki omulamba ntabwo omwenge nayo nagugula ng'obuze nsobola kunywa osanga nga watamidde naye nga bamukola muki muwemba omuwamba millet gwefungamu Sharifa kuwenda firiwoni jawe werondere bukola firiwoni omulungi akuwadde kateyanza nondera kano kali kashwali mufiriwoni ekibali nga kiyiika eno layini eyiika nakano mukolere mu bbiri teyanzizaja bambi mujje muwagire hajati alina omutima omugabi ezo sho safu nasigulango yanna omwana okuba 2 3 4 nasuze tudde kale nga nesonza omukolo
muteke mwanoze munyimbe ekkolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde nja bakoza ddwiro nonono muliro okugala olikoti n'entiguka abazadde batuzaalire ekkula kuzaala kujagana walala gwe tulumafe omwana agenze olwo lwepito olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mmazeeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwena watonninnya kirabe nonno njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya nakuterako ne topu ya pinki topu nungi matini bannange jafisaako nekitambala kanonda ekitambaala wano kino kyogambye betta nange nkirabye nange obwa bugoye obwa gomesi kale kola oyo brown kisoke nange ndaba ne bwe butabaako kale kati ŋŋenda ne kubano nabo batizainga nti bayitawe njala tugendeyo eri junior naye bakupime kafutaani twageraageranya mwagamba junior mwenna abasinga obuwanvu baali eri nga bakutendereza nabayo kituufu nze naye manyi nviiri zezimu kati mwagamba munene nnyo omukazi nno gyali alowooza munene ajja tuuka nga mukoledde olugoye lutuukaani tukayo nga lutuuka oyo bambi kumukola asooka atunule bubyadde mu t-shirt ayite tugendeyo tuyitireyo ne Millicent bamulabe n'abaana ate tubayina baabaana nagerageranye amajja tetukoze ekintu bamanyi abantu bameka botwambazza ne bamaama abali eyo ne basenga bonna esanyalaze batandise dodikolako nakate waffe bawaako bulijjo bawoomu fene bano n'abagenda okujja okubuuza nga tugenze onona ne gift bags n'ebikolomulala nga toliiko mukwano osobola obutabaako sisobola butabaako mukwano nze yonna njiribayo tugenda kugenda mu kikuubo gye tujja obbigula abaseera guleyo nga basuubuzaako gift bags zappeeyi ezo gift bag buli emu obeera mu kasanvu kakaaga ennungi kati jjuka ebirabo byonna tulebisa mu gift bag n'emigaati gipaakinga bulungi mbadde nno simulowooza nako ye kyamayamba ajja kyamudizayiniza waba wali abakoze ku mugole nga bali kiriyawalla bambi oyiza oluganda naye lwakuba ebimu abyogera simuwulira mba simanyi nti ayogedde luganda ogatta oluganda n'olukiga ngekyalo naye ndoza bambi yasanyuse ng'afunye ekirabo kya sande ewedde kale bana emusajja mulungi singa aleka omwenge nolaba ng'avudde ku mulamwa omwenge mubi nnyo omanyi tumusanga era nga yataddeko oba bukeera bukeezi sekyo mabi bano abatali bakazi naye bafumbo shariya mpima bannange osigaze sigaze ebipimo bannange njagenda bulungi ngikolere mukayidi nkola male ntuule bannaye wano bampima n'engoye eziddako bazimpadde shariya ya idi naye gwomanyi bwe twesitresi shariya ya idi yena atera badesigninga gwe shariya
engoye nyingi bannange olabye bwozze katonda oyo bannange nga kyova nagamba omuntu yenna alinnya mu mukisa gwa munne tubadde tusiibudde nga tugenze wojjidde tewaba jajja tiyagenda okunazayininga yino bannange otukoledde kubona ani agenda okufundika bannange anga abawe abalongo abo gye bannange ate tatuwadde juice bwetugenda nga tunywa nga abiri tugenda nabo tweyanziza bonna nasize tudde kale nga nesonza omukolo nkakimu kulaba abagole kembalabye wabula nkimaze kati ate ke mwanooze bunyimba ekkolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde nja bakoza ddwiro munono muliro obugalo nekoti n'entiguka abazadde batuzaalire ekkula kuzaala kujagana walala gwe tulumafe omwana agenze olwo lwepita olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mmazeeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempiza engoma y'ekigere akalipagana esindika gano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana amulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole akalipagana esindika gano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana amulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole laba bwanyumya nawe oyagala kutuuka tekutuuka eno engato yenene yesembayo obunene leeta ku 41 oba ekigere kibasa kireeta kabadde kalungi era nange ndabye ng'egomesa ebikka emabega yonna tebyagenda
Eyo kala nude eyo. Twagala ezo buu. Tujoga kala. Zinga si. What and what? Kano katika tungani. Nga katono. Waititi kunkumula mu kitumu waire tyabula muleke nga tyabule banange nfunye omuntu omulangatu omusengeide omulungi otimata munange nsangaire bwobona kukwoyenda omwoyo gwakudunguda mboyine kugwenendo omwoyo mutikutereire nesaawo kugemerera obitani mwinogemerera tomulekula ensolo emulya towanakakadayagalaye amaiso ayendi waiwawa bwefunye waibuka nesaawo kugemerera bibaire binnuma nsaniike mujanja byaisire alabwendita nsaniike mujanja byaisire omwoyo gunnuma nsaniike mujanja byaisire bibaire binnuma nsaniike mujanja byaisire abantu bavuma nsaniike mujanja byaisire Joti kawaiwo lolabo nsaniike mujanja obandi topita wamalo bamalondeka bagamba nakalaba amuleke ne bwoba gwosomeka ekyana kirina omubiri ne bwoba ng'osalawo ekyana kyakula akanyama kirina entunula kinsoomoza saawo kugemerera obitani mwinogemerera bibaire binnuma nsaniike mujanja byezire Church tour. Dalimba n'omulungi dalimba n'omutuufu dalimba n'omulungi dalimba n'omutuufu Ategedde. Kale, so omugole tukole 40 oli 42. Ateke mwanoze munyimbe kolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde nja bakoza ddwiro munono muliro obugalo olikoti n'entiguka abazadde batuzaalire kula kuzaala kujagana walala gwe tulumafe omwana agenze olwo lwepito olwezo lwanoga omwali ne kayayana Ajayi katikati anaingatika kumweyo kamu
ajja kayiga anti takamanyi kuba takalina wamase mu kashuhoni taata papa Marvin. kwata kashuhoni ojja kukola okakozesa wamma bw'oyambala bwoti ng'okola bwoti ekifo kyoteekayo engalo oteekayo kano tazireta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sori aibinga birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwokumukumu bwotona busurprise amanya gange bakatulaya teta eniyo very mindful alabika bulungi kanyo ali 10 out of 10 details tumujeyo bulungi yeah fine ajja kuvayo bulungi kala zetumulondedde tuzesiga bulungi nnyo she's going to look smart. nasuze tudde kale nga nesonsa omukolo nkakimu okulaba abagole kembalabye wabula nkimaze kati ate ke mwanooze bunyimba ekkolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde nja bakoza ddwiro munono muliro obugalo olikoti n'entiguka abazadde batuzaalire ekkula kuzaala kujagana walala gwe tulumafe omwana agenze olwo lwepito olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipaga nesindika gano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninya kirabe Park and Go Tours and Travel beba kukolera ku by'entambula n'otuuka mu nsi yonna gy'oyagala. Kati nno gwe ayagala ogenda okukola okuwummula okulambula ng'oyagala kulambula Canada, Amerika, Bungereza kw'ossa n'ensi za Schengeni zonna jangu ku Park and Go. Teweerabira waliwo omukisa ennaku zino ogwa Germany ne Canada eyaggulira buli muntu. So nno jangu ku Park and Go kubanga tusobola okutwalira ku looni gwe n'osasula ng'otuuse. Tuli bakugu mu kukola ku mpapula ng'eza zi visa, zi work permit, kw'ossa passport n'ebirala nkubuliitu. Ate gw'ayagala okulambula ekkula Uganda olinyumirwe naawe jangu otutuukirire tukulambuze Uganda. Tusangibwa ku luguudo oludda Entebbe ku kizimbe kya Amida e Kajjansi. Park and Go Tours and Travel e Kajjansi. The world starts now. kemufunye neŋŋamba kamuleeta obuwanvu twakupimira ku ddole yimirira twakupimira ku ddole eyo ebuwanvu kyemwenkanye genda mu mmira wali otunule wali yes ngambye engeri gyebiri bya last minute kamuleeta ekyemabega kiriko kafuleya okay good mbaide shower olw'embaga anaaba atya bana embaga nayo kiwedde kale kati mupimeeko by'omupima ono gw'olaba dda wala nange ngeba naye omugole abeera sayidize eno agenda wa namusero isaayo bayitayo bakka olina bakka mumanyiyo muli bebakka bano baserebu ebakka bangi bakakongojje oba owulirayo ewamwanyisa embatya awali ennyumba enene eriko n'olujja lunene eyo kongo gye twagendayo bugenzi kuziika yali afiiriddwayo naife tubeera ku kyeddundu kisoboka abaine basi twakoze 98 era nga yeeyo twale tetugenda kubeera disappointed 98
chest twakoze emeka 81 era yeyo bannange wow kada hips lade chipimi 10 mama era zezo kiki naye gwe twagerageranya ebintu nenkana neddole mu nagamba obuwanvu yenkana ddole obunene ogisinga obunene nengeraageranya bipimo n'obuwanvu ndabye bwebwo kati aliwa mavini leero temulina paani n'otanterekera kwata junior bamugire kwata junior bamugire tudduke bambi ne bano tubanyusizza leeti bannyuka mangu buli wakompulira nkaagala munankoleramu ki buli wenzija kano ka papo bulu simanya bane kansanyula okatungamu ki olulo bana kansanyula buli wenkalaba buuza ono olaka natuukirako mama asobola kwambala kyennakuuka mama wo tumuwa akasuuti mama wo simanyi like omukatunga byona nga biwedde muba munzikyakongamu olugoye lwa maama tujja kulaba ekinyankole tujja kwogera yenkana ati obunene akusinga obunene alinga nze kati kimanyi tujja kwogera ate maama asaana wabula ate kyogereko maama asaana nanyuma nesenga asaana kwambaza tino yajuka ebenna tetwabirowooza ate bo zibawange ozibalekera tobaweezikamba obusimayo bapangisa naye senga osobola muwambaza senga tomudizayininga nga biddayo maama ye nalusigaza olugoye lwe kubanga senga olulwalina mu keesi abasinga obunene abasinga sande tetugenda kwetamwanya katukolera omu tojja fanade nfunye olulala nga lulimu lwa green kyokanene wano bakuteddeko green kati byebimu green ne gold. It's nice. Bafunye akatimba akalungi sande mwe tubadde simutaddeeko yeyambaze bino bya sande okuleeta neyegezaamu tugenda muleetera engoye ze yegezeemu bayirawo naye sande tubadde ye tetugenda mwambaza tugenda kwambaza gwe wekka olange lululi wali ekitengi kyange naye maama kyawedde dda njagendera mu luzooli omukyala zankolera ennyambala olwo ate temumanyi bigatto zammwe sayizi mmeka mavini agambye sayizi mmeka nga yambala mmeka 43 ne 42 ajambala waliwo nejo yambadde 41 nekutuuka wekola bubeeko babi mu t-shirts ketungiremu onanfunira akange netulakyoka ntungiramu kansanyusa kali awo kiringa si kitengi natungirayo ne maama wange bambi the one in front kana kalinga sky blue obuki obupale bubeere nga buno obuliko obutamalaayo kuba bagenda teekamu obugatto bumokasini bufitting nga tebugenze nnyo kituufu mulungi katutwaleko bafumba akatogo bagenda tuguzaako nzenya akatogo ekya bafumba akatogo ka muwogo tojjukira bwenkaagala nga kuliko obutula ate tulina omuzigo tekamu ebijjanjalo muyina ewaka kamulali nyina ono bamuyita akashenda
tugenda tutwala ku muwogo kati bannaye banguzeeko ku muwogo kati enkyamba mbawonye emmere bangimazi. Hope Shifa nakawombe owa program weewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.